Silimu agenda kweyongera nnyo ekyokubiri we can agree tugenda kwongera okuziika agenda kweyongera nga letusubira abadde agenda kendera nti abantu bafunye okutidda anti abanaye tebamugana kwegatta era bakyamutambuza kigenda kuba rampant era kati okugwa mu Silimu agenda kubanga we South Africa nti akubuuza kubuuzaako oli bulungi badde nzize ekiri so agent gye tuli nti batusazeeko obuyambi neewuunye eggwanga Uganda neewuunye ensi Africa nga as a continent okubanga mbabuulireko Uganda y'emu ku nsi nga mu byobujjanjabi tuli bubi ddala wano mu Uganda tetukyalwala kulwawo tukutuka bukutusi teri ddagala lya kansa abakazi gye bazaalira bubi abasikosero babi abatuberculosis babi aba covid kasasiro watakutta ogwa mu taxi buli kimu wane Uganda kitusembereza kufa we are survivors bwewangala ataano ng'omanya ku luno ndi muwanguzi now you said ebadde ekola fundings nyingi nnyo about 500 million plus US dollars okitegeera you said n'ebitongole ebyenjawulo babadde bayina abakozi abagenda mu mitwalo emeka 3 mu ggwanga ki Uganda so njagala tutegeere ebitone ennyo unemployment is at its best olwabo abasaliddwako kuba baba stopping with immediate effect. Now ne website yawe bagiggalawo. Now guys kati tuli bayina unemployment issues tutunule health yekka health sector yokka you said sente zaye ezisinga zibadde zijja mu Silimu yeah Uganda akakadde kamu n'emitwalo 29 babadde ba Silimu on record. It's either you have HIV or you have AIDS. Akakadde kamu. Let me echo this one more time. Akakadde kamu balwadde. Emitwalo 29 kambe esonyiwe. Okay. Oshegera. That is an issue we need to worry about. Tubadde tukyali awo. Tunyonnyola embize wala mpi omuzikiti. Ate embwa yine eri mu malagala. Eryanga mbuzi. Tuberculosis akafuba. Uganda yemu ku nsi mu Africa ezisinga okuba n'endwadde z'akafuba. Mu Uganda buli lunaku omuntu omu afa olw'akafuba. Golwokuba tobiraba oba tekakulumanga ko tolowooza nti bino tulumyamu. Ensi yonna ekitongole ky'ensi yonna World Health Organization weetuukira okubanga enootinga bino. Nkulaga health crisis gye tulimu. COVID-19 nga yakatuvaamu yeegirisanga ekigotta entula abantu bafa abayitirivu ennyo. Mu Uganda ebimu ku ssente za USAID bwe zibadde ziraga mu malaria mu kulwanisa omusujja gw'ensiri. I want to go on record. Babadde bagaba obutimba bw'ensiri. Abo mwe bantu mwe bemwanikamu ebijanjalo eyo mu byalo. Bwe mubadde mutwala ku nnyanja ne munnyika mu mazzi. Ne muvuba. N'ebirala bingi mbadde mubikozesa ne mubyozesa ebintu. Abantu 13 mu ggwanga Uganda buli lunaku. Gasawudde mukazi na musajja bafa nga bafudde omusujja gw'eki? Gw'ensiri. Ng'omusujja gw'ensiri guleetere ebintu bingi obubirabiro obubaliranye amazzi gali sitaga n'ebirala nga mwabisoma mu P3. Atasoma kati ofizi wonze sinze ya muli atomanja. Bazadde bo tebaatuukiriza buvunaanyizibwa. Now you said ng'ebyo byonna ebadde egezaako nga yayingira ne mu engagement ekibagamba rural community development. Nga bagaba ebyalaani n'ebintu ebiki ebirala. Okumanya gavumenti enombi ebitongole bya gavumenti ebisinga biri mu kompyuta za USAID. Ngate bitongole bya gavumenti. Era nze omanyiza nze ndi so observant oyingira mu kitongole nga kya gavumenti. Lenga kirina kompyuta ya USAID. Budget allocation. Abantu abagenda mu USAID ebintu ebirina okugenda eyo mu masomero ga wansi eyo mu bankusere mu bawejjere nga kitongole public offices. Nga kitongole kyonna kirina kompyuta za USAID. Nze ndi mukakafu gwe nalonda si yafuga. Ekyo sure. Ebi abalala simanyi. Naye gwe kuggwe. Nze ndi mukakafu. Tigwe walonda si yafuga. Nga tetutunulidde oba yawangula oba teyawangula naye gwe walonda si yafuga. Kakati n'abalonzi gwe banaalonda asobola obutafuga. Omanya anakozesa obuddu akuwaako ku maanyi. Akulowoozesa nti naawe oteesa. Oli part of. Bantu baffe boogera fe abantu baffe wallahi abamu baba batubuzaabuza. Batuyitirako obuyitizi. Abantu bonna n'abali ebweru diaspora people they are looking at NUP. Bagenda maloga kadi kati abantu baddeyo 2 months oli atulaga mbe naye amazima NUP eyimiridde kuki kadi no bagigabye kuki twera kuzaayo ko obutambi basauda madada bagambe naye sincerely speaking kuki
Olivia Lutaya okuva n'ayimirira ne Magala. Tebikyali bya kaadi. It is a statement. However, council tugenda nti mu substance munnamateeka. Kati abeebuuza ebibuuzo ebyo bagenda kubuuza Nalukola yakawolereza abantu bameka. Ku nsonga ki? Tetuganye council. Naye ku nsonga eziringa ezifaanana ne bannakawempe. Era nze mmanyi baloya bannange bagenda kukuŋŋamba oli mubi nnyo, oli waffe, yiwawo omubiri. Ekituufu waffe, naye bannange bino bya ggwanga. Tetubijjaamu migabo. Tetulumirirwa gundi olw'okuba ye gundi. Tugenda kutunuulira nti ku human rights cases appearances zo zibadde zitya. Ng'oggyeko zino eza Dr. Kizza Besigye, where you people come for camera strictly. They just come for cameras. Strictly. Munnamateeka yenna omugazi engeri gye batatukkiriza kulanga. Ogenda mu court n'olaba camera making sure oba we positioning. Be sure nti osubmitting ne oba tobitegeera. Bigwemu bugwi. A professor of mine told me, Namutebi, when you reach court, when you know the law, cite the law. When you have cases, give us precedents. When you know nothing, talk. Client ali mabega akulaba. Bwe batuuka mu system, bannamagye babaleeta. Okitegeera? Bateekawo akakiiko akakwasika empisa. Okay. We don't have what you call a military court. It's not there. It has never been there. We have been having a misinterpretation of that thing, and we have been echoing that several times. Military court. It's not a court. Let me educate you for free. Wasoma article 129 of the Constitution. It pronounces itself on courts of judicature. Mugwanga Uganda courts of judicature zimanyikidde the Supreme Court, a court ensukulumu, court of appeal, a court ejulirwamu, high court. Okitegeera, then netubera ne subordinate courts. What are the subordinate courts eziri wansi wa high court? Owidde mu Uganda mu military court. Teriimu wano. So article 129 webate ku pronouncing what are you? Mulembe gwa Amini bannamagye baali bafuuse ekizibu. History has it. Ndi bannamagye mu mulembe gwa Amini baali bakambwe ekikoze eki? Ekisusse. Nga bakola ebitasaanidde nga beerambise mu uniform yaki? Yeggwanga. Era kuzimu ku nsonga President Museveni akinoganya bulungi. Ng'agamba ezimu ku nsonga ze tulina okufaako ly'eggye ly'eggwanga okubanga lirina empisa nga bamanyi nti baweereza baggwanga obuyinza bwabwe bukomawa. Era abadde akitaddemu amaanyi mangi nnyo nti UPDF ku lukalu lwa Afrika lyerimu ku ggye erisinga empisa n'obumalirivu. Okitegeera. However, with that, abadde abawadde too much power. Obuyinza nga busukkiridde. Nti they have been crowded. Ebimu ku principles ezigobererwa mu magye mu nsi yonna is royalty. Your royalty lies in your state, commander in chief. Ne mu kiragiro omusirikale w'eggye ly'eggwanga erya UPDF alayira n'agamba nti obwesimbu bwange buli mu ggwe. Okitegeera nti omunnamagye obwesimbu bwe n'obuweereza bwe buli mu president kuba ye commander in chief. Oradda awo ffe mu mateeka tuba tufunyeewo issue. Nze obwesimbu bwange nga Namutebi Sumaya, obwesimbu bwange buli mu kabaka wange. Nga Namutebi. Yes. Nti kabaka bw'aba alina ensonga yonna gy'anogaanyizaako oba gy'awanduddeko eddusu, nze tebibaako nti otegedde. Tebiriiko kubuuza na kunoonyereza. Omusirikale omulungi ye musirikale ateekesa mu nkola ekyo ekimugambiddwa. Ekiragiro. Era omusirikale asinga empisa embi mu nsi yonna munnamagye ye yagaana oteekesa ekiragiro muki? Mu nkola. Oda eba oda. Kyo okumanya oda eba oda, njagala otunuulire wano waliwo omusajja gwe baawa ekiragiro n'agenda n'atugumbula abantu ekaseese. Ebyo ebintu bikyali fresh gye tuli. Teyakeera bukezi n'agenda n'abalumba. Yafuna oda. Yalagirwa. Omujjasi yenna kye bayita oda. Tomubuulira birala. Ekyokubiri ekikufuula omuganzi mu magye flexibility. Ng'oli mwangu. Okitegeera, owulira criteria ze batunulamu. Then ekyokusatu training. Okutendeke. Obedience. Omujjasi yenna ayina kudda obedience ye. Kyekiri kyateeka
obwesigwa bwe n'obumalirivu bwe mu order and then execution. You must execute. It's a must. Munnamagye tabuuza lwaki. You never ask why. Munsi yonna. Era teri munnamagye annyonnyola lwaki. Tukutumye egindi nti ate ngenda kola ki? Ngotya. Mbabuuzaako oyinza okubuuza leero ani akubuuzaako. Nze Vicky nga bulijjo tusinzira butereevu ku mukutu Vicky exclusive. Giwe ka like kijambeko okubeera ng'etambula ku misinde gy'amaanyi infe etuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza. Mbutongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola okuba ng'ofuna latest updates ne latest information okuva buli kanyomero konna akakolebwa nga Uganda. Mawulire tugakuwa nga gaakagwawo ate era nga tugekeneenyeza ago gakakasiddwa tugakuwa mbulambulukufu agatannakakasibwa tukuteerako akagambo mbu such that tuddayo ku ground oba mu field ne tuganoonya ne tugakakasa ate ne tudda ne tukuupdatinga kyekitufuula ab'enkizo oba oliawo. Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa Kinaawa. Ng'omuzadde atannaba kuzza mwana ku ssomero oba yandiyagadde okukyusa omwana essomero wa gy'abadde asomera lino lyesigamiziddwa nnyo ku musingi ogw'ebyenjigiriza omulungi okusinga ku bizimba oba oliawo. Kinaawa kisangibwa wano Nateete oweeteraawo ku bitaala by'e Nateete doni kaboda akasobola okutwala ku ssomero wakati wa nnusu 10 ne 12 kitegeeza kumpi nnyo wano mu kibuga. Entambula bazirina ezireeta abaana n'okubazaayo ewaka. Aba boarding basula bulungi endye basobozesa okubeera nga ate bafuna kye bateekeddwa okubeera nga oba oliawo bafuna nga tebeeraliikiridde bya nsula na byandya. So kale essimu kweri okwo gyosobola okuba nga okubako n'ofuna ebisingawo oba n'otandika okuwandiisa omwanawo ensonga zitambulire ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Agisilagi musomi wadde alina ebizibu ebyenjawulo osobola okumunoonyako enamba nayo kweri okwo. Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 6 February ndine kanso Namutebi Sumaiya ku makya g'olunaku olwaleero empewo emuyiseemu nze ndi fayini. Muyinza okubuuza lwaki emmeze sayidi eyange enkalwa nze ndyoke mbuulizaako ku bantu kanso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbalamusizaako nnyo basebo ne banyabo. Erinnya ndi muzzukulu wa Gabunga kanso Namutebi Sumaiya. Lwaleero kansoke kutumirako ku muganda wange Brenda Namugenyi ali wabweru w'eggwanga Uganda. Naye y'omu ku bantu nga nkeberako nnyo nambuuza ki ekiriwo Namutebi kiki nga sikulaba n'omugaa mbadde mulwadde naku ezo mbadde nagwamu kiyegu nga ndiko wansi ng'olabye naye alhamdulillah obulwadde tebutya balooya nkuyege zikyankubira enduulu bajjajjange bagiraba kyankuumira ekifo nze nkyali wano ekifo ky'omuzzukulu bakirabeko bulabi nkyali wano ne balya mmere nga wetugamba ensonga. Kale nange mukutandika kantumireko nzani ndooza situmirangako bukyaŋŋamba naawe. Ntumiddeko muganda wange Umaru Katumba wa Yugi Mike Media awangalira Dubai eyo naye yakomyewo ke Uganda okulaba embeera bwetambula. Yaŋŋambye Uganda eyokya so kati gwakyali ebweru kaza nange okimanyi nti eno gy'osuubira okuleeta bizinensi olina okwesiba 2 byokya. Yaŋŋambye agenda malawo weeks 3 addeyo ensonga erabika ewalidde. So Umaru nkutumiddeko ffe tusimbudde olwo ne kanso Namutebi ensonga nnyingi nnyo ezigenze maaso okuva lwe nasemba okubeerakoko wano naawe. So ffe ebintu bingi tubitandikirewa ebimu birimuko ku mateeka kyova olaba ntuula naye ensonga ndooza kansooke nzanjulira abantu. Tugenda kwogerako ku nsonga ya Supreme Court. Tugenda kwogerako ku nsonga ya akalulu k'ekawempe ku mulundi guli twagikoonako katonotono so leero tugenda gigaziyaamu. Tugenda kwogera ensonga nyingi kyemba mumanya naye ndowooza tutandikire ku nsonga ya kalulu k'ekawempe. Yes, so okusunsula kwawedde ekitebe kyabajjeeko engala era wetwogerera olukalala luliko abantu 10 era nga ku Lwokutaano tugenda kufuna debate abakulu bano bajje
ate bannakawempe North basobole okubeera nga bamanya ani asobola okutuusa ebirowoozo byabwe. NRM naye yaleese omukyala atambuze ekintu kino. FDC erese Kalifah Agananga bamukwasiza ekisumuluzo ne bamugamba genda okugulire bannakawempe North obalage nti FDC eyesobola okutwala ekifo si kya bannanuupu bokka. Kanso nsaba tutandikireko awo. Kizaamu amaanyi okuba nti abavubuka okuva in different walks of life beetaba mu ngeri eggwanga lyabwe gye likulemberwamu. Kisanyusa okuba nti Kalifah Agananga yavuddeyo n'agamba ebintu bino nk'oyo biwulira obuwulizi agende mbyekolere. One thing for sure, he is a brain. Manyi abantu abasinga amagezi balowooza gabeera mu makooti, matayi, masuuti. He's a brain. However, ndi omu kubabuusabuusa ku busobozi bwe bijja mu buweereza. Naddala okumukwasa nti genda gwogenda ogenda mu parliament okiikirire abantu. Akyabulamu wano nawali. Akumanya naye mwennyini si mwetegefu. Tannaba nakulongoosa mutwe gwe enviiri ze. Okitegeera. Omanyi wotuko wotandika okwekkiririzaamu kyanguyira ffe abakulaba okukkiririzaamu. Nga kitandise naawe. Yes, I believe in his abilities but akyayetaaga guidance ennyingi. FDC emabegaawo yali mu myaka gy'emabega yali kibiina nga kikola mentorship eri abavubuka. Tibananga ebyobufuzi bibeera bwe biti ne bwe biti. Simanyi oba kye bagezaako okukola. But I think mukana akaluli he's a joke. Ajja kugezaako kuzanyiikiriza buzanyiikiriza. Yes, he is not going to go far. So for FDC webabangere ekkubo lye bakutte mukama bawumuze mirembe. Then when wotunulira nuupu wano mu central kikulaga ekintu kimu nti ebbugu muli kyaliwo. Nuupu ekyayina amaanyi mu byobufuzi wano mu central naddala. Kikulaga nti however machazi balina amaanyi bagenda kutunulirwa nnyo. Tebigenda biri bya umbrella tikinga. Ebya ku mulundi guno si bya gundi yagambye. Bagenda kubawa elet of scrutiny. Tugenda betegereza nnyo. N'eriiso eryenkaliriza. Yes. Kubanga abantu nalabyeko omuganda wange Derek Njeko. Ena gye yabaddeyo gy'abadde atambulira ng'agenza abalonzi ne bamugamba naye gundi gwe oli mubi. Myaka 5. Tambula otuviire toddanga. Okitegeera. So abalonzi bafuuse blunt tibakugambirawo nti bino gwe n'abafaanagana bwe bati tetwegomba balabako. So kitegeeza ki nti abadde asuubira nti kigenda kubanga kaweweevu ng'erigenda emugga tekigenda kuba bwe kityo. It's not going to be business as usual. Voters are becoming more assertive. Okitegeera. Ffe tuvaayo wano ne tugambako abantu nti banange twabaddeewo. Okitegeera bino byoli mukola appearance nina benda bakati nga bagufudde mu batendinga buli party. Yes, abeera ku TikTok agezaako kugamba abantu oyinza okuba tokyalina ky'obagamba. Kati Derek Njeko waaba mugezi abamuli okumpi bamuwa amagezi amatuufu tateekamu byonna. Kubanga abantu abalonzi bamulagiddewo ko wano mu ntandikwa. Y'omu ku bantu nga nsibako siri muzanyi wa Zaala Derek Njeko nadda mu kifo kya parliament. Honorable Nyoko tadda. Agenda kuba akozeseza n'ag'omubuto. Era nze weba investment tayongeramu. Anti n'okumulonda okumuyingiza parliament awema kindye. Bagenda okumugamba nti owaayo owangudde nga naye takkiriza nti awangudde. Kakati yali surprise nnyo okulaba nti awangula. Obuzibu bw'abantu bano obalaba. Olaba omala okuwangula ekifo kirungi n'ofuna abantu ab'ensonga ne bakwetooloola. N'obagamba bannange how do we do service delivery? Ensonga namutayiika ez'omukiise wa parliament ziba nnya. Okitegeera mu ggwanga Uganda ekisooka representing ekyokubiri budget. Okitegeera nti bitono nnyo. Kakati bo batuuka nga it's a luxury to them. Excitement neeyitawo. Kumba abalonzi babatunuulidde. Ne baagala nnyo ziri ensonga baziwe obudde bungi nnyo beerabire ground eyabasindika eri. Kakati Derek Njeko awo waatudde wetumwagala. Awo tumwagala. Ate bangi abakimugambye. Era yenna anoonya kadi ya nuupu oba ewantu wonna ng'ajjako Derek Njeko ali ku kalamu. Yes. Feno mu byaffe bya street akonkasiba. Betinga. Ogongusiba.
tagujjayo. Banaye bonyeko mulaba nnyo abeera nnyo gundi mu bintu by'ekibiina. Ground yagyerabira. Yakabitandika ng'alaba time weweddeyo kati yepositioninga. Okitegeera omanyi omuwala omubi waba agenda okufumbirwa alwa mu kisenge. Yekolako. Yepepeta yenyiriza. Naye omuntu nga natural nze nkuze baŋŋamba oli mulungi. Kiseetegeka nnyo. Ekisenge ofuma kifulume. Nzija buzzi. Naye omuntu nga mubi basooka ne batandika omutetenganya. Bawa alina okulaba ng'okyalina. Era abaami abasinga omuntu gw'aba naye ku mbaga ne gw'aba naye waka tebaba be bamu. Ow'embaga mulala. Ni mulala nnyo. Yanyirira nnyo. Era naye afuluma naga naye ono waaluli. Yano namitala ono. Ngala namitala mwawufumu. Yes, that being said, n'abalala bangi, there are very many cadres abali very weak. Yeah. For me, I've seen okubeera weak nkyogera lumwe. Bawulo Nsubuga. Abalonzi b'ebusiro, they have to do better. That guy has to be substituted for whatever it takes. Simuinako biasingo omuntu era simuinako buchayi. But look here, if we are saying that these people, the NRM cadres are not doing what they are ought to do. What is the difference? What are you doing different? Kitegeeza fefe nyintu ekumira mu disappointments. Tosobola kujja n'otugamba nze gwe mulaba nze yali manager wa tiimu y'omupiira. My dear, ffe twakusingako mu parliament otuleetera omupiira. Twayagala kututwisiza bye twetaaga. We cannot do business. We cannot do the same things over and over again expecting different results. And we cannot do politics as business as usual. Bino ebintu tuli mukusaba ebiseera by'abazzukulu baffe. So when you're doing, you are messing up. I'm going to call out to you. Kugambe, please. Wano otambudde bubi. Tugenda kutubuzaabuza. Ffe tetuli bawalabu. Ekirungi kyaffe abamu kufeeza somerangako mu ssomero lya gavumenti twali ya mmanja. Nze bazadde bange balina obudde bwange. So ne bampeerera. So sirina mmanja. Ne muzayi wange namugamba okumpeerera wali tompola. Wali otuukiriza buvunaanyizibwa. Yes. Face to face. Nimugamba nze tommanja. Whatever I do is my business. Kyali kikakatako. Ompeerera. Ate oli wali waddembe n'obutampeerera. Era saali kunenyeza mukulu. Bwe buvunaanyizibwa wali osobodde otuukiriza. So bangi abali very weak. Bangi be twatuma ntibagamba ensonga zibe bwe ziti ne basiviirako ddala. Nga kati keekadde bajje ku ground batulage nti bali wamu naffe. Bagenda kawulira. Bino ebintu by'okulowooza nti nina omukulu simanyi nze bantambuliza mu nsawo. We are not going to do that politics. Kiki ky'otukoledde? Byokoze bigenda kuba byeyogerera. Betusanga nga tolina kyokoze out. Bino ebintu by'abantu by'okuveeyo mu nsozi ne bajja wano mu central bafunewo ebifo. No. Bw'obeera nga gwe tumwesije genda batumwesije gye babeera. Mwe mwandisize mu bifo byammwe bituufu. Essaawa zino abantu bali mu kukyusa bifo banoonye wali wiiki. And nkubiriza abantu bonna mugende mukebere voters registers. Be sure nti oli mulonzi, nze ndi mulonzi, ate nze ndi mulonzi w'e Kampala. Nze wano wekitokotera Wemba. Nze nnonda ate ne nkakuuma. Front kwoli. Yes. Nze nfiiraawo. Ng'okuuma kalulu ko. Okay, batugendako e Kawempe North. Ebbugumo lyeyongedde okuwandiisa kwawedde. Ebbugumu teryeyongedde. Ebirerya bingi ebivuddeyo. Kitegeera. Abo bonna mbabulira ebimu ku bintu ebibonyabonya projects wa Africa kulonda abantu nga batufaanana. Abo bayala, abamu tebali busy. Katulonde Namutebi kubanga ava mu ffe afaanana ffe yeeyisanga ffe. Abasinga tebali busy. Omanyi buli muntu watabeera busy. Obulaba omuntu atali busy asobola okuba nga abadde agenda mpigi. N'omudivertinga. Nzirukako wali ekakiri. Jangu mperekereko. Olina emmotoka n'atuula. Nga naye gundi gwe bulamu wabuteeka kweyo level. Gwe bali bangi. Toyina program. Bangi. Edda twagambanga toyina program olinga bakazi. Wanje? Edda betwagambanga kati abakazi bafuna ku byokola. Naye oli omukazi wamusanga agenda gindi. N'omukuba ttabbiriyo n'akyuka nadde egindi. Kati ebintu byakyuka. Now, ekifo kye Kawempe kiriko abantu nga basatu abali mu kuvuganya okususse mu kibiina kya Nuupu. Yeah. Asookera ddala kuliko muganda wange Kanso Nalukola Elias. Owokubiri kuliko Umaru. Yes, Umaru Magala. Owokusatu ate nga nali sikisuubira ejja kuba that serious. Ono omuvubuka Alex Luwemba. However, Alex Luwemba sigenda kubuzabuzaamu. Webale kuba na buvumu. Naye toyina gy'olaga.
Uko siku malamba ntumanyi kanso. Olaba nze nkubulireko opinion galinga mabina buli muntu ayita n'agage. Ate nze siri musawo nti nkuzaamu ebyamaanyi owone. Nkugamba ekituufu. Alex Waiswa Luwemba byegamanyaga. Yes. Alex yali Alex kati ye Muhammad. Yes. Oli wadde mbo kukyusa eddiini wonna wojjagalira womala eyo genda ko nimba Protestant. Kino kye kintu ekituufu. Tosobola tugamba facts be facts. Honorable Muhammad Segirinya Katonda amusaasi era amukulize n'abaana be. Wayingira ebyobufuzi okuyingira mu parliament. Yatula mu parliament omulundi gumu oba ebiri. Ebijambiya ne babimuteekako okulwala ne kujja obusibe n'abukola mpaka kufa. So ebimu ku bintu bye yali atandise nga onogamba there is a proposal. Oshegera wabadawo ebiseera nituga tuli mu kupulaninga ne tubeerawo nituga katunoonya sente katu implementinga. He did tayina bingi bye yakola. Tubere honest. Tayina bye yatuukiriza. Yatuukirizako bye yali asobola. Had he run his race fair and square yandikoze nnyo. Kakati ng'okujjako okuleka okutwala waka ekliniki etakyaliwo ne buno obuboxi bwa segi boxi. An ambulance. Okitegeera. Obuvunaanyizibwa bw'omubaka sigula ambulance. Kusakira. Tekiriimu. Eyo ndobeso naye eri awo. Kakati ono wali muweereza oba kiyambi wa Segirinya. Bannange ebyobufuzi mulekera kutwala constituency ng'ebyobusika. Ono ovubuka talina mulimu. Kati alaba ng'omulimu gwe yali amuwa omulimu yafa kati anoonya omulimu. So tazze kutuukiriza buweereza okola buweereza eri bannakawempe. Azze kunoonya mulimu bannakawempe. Yes. However yamubalidde akakantu yamubalidde kafu. Nze singa nze yadda mbalira nadde mugamba genda ofune kadi ya nuupu. Kadi ya nuupu oba ogirina linda nga tunoonya ba LC5 ebyo. Ogende wano kuki ku KCCA. Kuleve eyo wansi. Otuule eyo. Bafuna $3.5 million. Politics is a business. Kati nze njibalya ddala nga business. But that guy is not going to do anything for God's sake. Eyo sympathy vote mbw agenda kuweerera abaana ba Segirinya mpaka ddi. That thing is not sustainable. Ye mwennyini w'omutunuulira ali bw'ati. Okitegeera, it's not sustainable. So for me, ali mu kumala budde. Okay. Alina kumatiza abakazi nga bamuzaalamu. Omusajja n'atabirira abaana abajjamu akalulu. Alina okumatiza abakazi nga bafiirwako abasajja bajjamu akalulu. Alina ku ground kwali. Ground kyeki. Mu muntu wa wansi wano betuweereza. Kubanga oli omukulu watabadde office yabadde agiddukanya. Era yabadde afuna omusala gwa parliament. Si yabadde. Kati yabadde ali ku ground kuki. Awo. Mubuuza ebintu nga biri substantial nga byaddala nga byansonga. Mulekera okwata ebintu nga mulinga abawa abantu munnange otubeereddewo nnyo nawe kwatiraawo. Bino si byakugabana munyago. Yes. Then we mba mukola ekyo kyennyini kati lwaki musaba change. Abaliko mubaleke bafuge. Tubasabe nga busabi munyago batugabanyizeeko. Share. Because an opposition eri mu byakugabana. Mubali serious. Era nze we mba nnonda kawempe lwakuba siri mulonzi. Nzota mmalira budde. Bwe tugenda ku Umaru Magala. Kati Umaru Magala. Waliwo kye bagamba nti beera mwebufu. Ekibiina kya nuupu ekibanga kyebufu. Nga banoonya omuntu agenda okonnekitinga n'abantu. Umaru Magala yandifunye kaadi. Reason? Umaru Magala from the word go. Yayimirira n'agamba bino bituluma. Ekitegeera. Nagamba nange bino ebintu bituluma n'abeera ku ground. Omwana oyo abaana abamufaanana abeetolodde Bobi Wine n'abantu abalala bonna abali mu nuupu n'asibwa. Emyaka emeka? Myaka 2. Nadda n'atakyusa kigambo kye n'ekimu. N'asigala ng'agamba bannange nedda. That is zeal, that determination. Okitegeera. Be as it may. Abalonzi b'e Kawempe bafaanana batya percentage ensinga. Kati tubala akalulu. Abalonzi b'e Kawempe abasinga balinga Umaru.
basiraamu, baboda, batakisi, banyama. Omanyi buli kitundu kirimu abantu. Ate buli kitundu wokitegeera omanya schematics zaakyo nenge gye kitambulamu. Kawempe efaanana bwetyo basiraamu. Efaanana nga umalo. Ate ekyo tekituza ku kiri kye wasoose nakyo ng'otugamba nti yali abafaanana segirinya. Kale tekituzaayo wali watutandikidde ng'otugamba nti tetulina kulonda muntu olw'okuba nti atufaanana. Abafaanana n'abasukkulumamu. Okitegeera? N'abasukkulumamu nti mwenna tebaabasiba. Mwenna temwajoyininga Nuupu. Mwenna temwava ku kigambo kyammwe. Okitegeera? Kubeera mu kawempe weemu n'ebipande by'NRM mwebiri. Era mwebiri bitambula. Ate bingi. Okitegeera? Kaakati ffe mu mateeka tulina maximum gye bayita substance over form. When you are looking for substance, by the way kano katu eri abakulembeze b'ekibiina kya Nuupu abaana babatunuulidde. Magala is a representation of buli mwana yali asibiddwako n'abali mu makomera. Woman is a representation eri buli mukazi yali azisse omwana we ne bbaawe. Olw'ebyobufuzi. Tabiyiseemu. Abulayo kimu kufa. Kati muwe kadi bamutterumu. Amanye nti kadi yenzisizza. It is going to be a very big decision. Nenge eri Messi. Kyatalina kyokka mwavu. Dikadi weba erimu okugula. Eyinza mulemera. Abatafunye. Egenda mulemera. Ate Nuupu egamba tetunda kadi. Bagamba. Yes. Bamugamba nga yakola ki? Nga yakugamba. You get my point. Nti bw'otunuulira biri byonna abantu kyebeerabira nti ne Bobi Wine we yali ayingira bio elections ayina wangi gye yasaba kadi ne bagimumma. Olwa ebyafaayo bye n'enfaanana ye. Kaakati Magala is a replica of Bobi Wine. Ndi muntu w'abantu naye ndi munaku. Siina ngoberera, siina ngambirako. Nzize lw'abantu. Kulw'abantu nasibwa. Kulw'okwagala ositula eddoboozi lyabwe. Bwe bagenda mmala okugaba kaadi eyo, abantu bagenda kudda ebbali. Beebuuze kaakati Nuupu wano we bagenda ogitegeerera. Nuupu mulimu abaana n'ebyana. Mu kugaba kaadi balina okuba nga beegendereza ekyusiso. Ate nga Nuupu yaleese akakodyo ng'egamba nti ku mulundi guno omanya anaakumma. Kaadi si ffe tugenda ogigaba. Abalonzi be bagenda okusalawo tuwaani kaadi. Kati awo abalonzi banaasalira waani awo banaanenyaani oluvannyuma lwa kaadi ng'emaze okugabibwa. Nze ndi mukakafu gwe nalonda si yaafuga. Ekyo shuwa. Abalala simanyi. Naye ggwe kuggwe. Nze ndi mukakafu. Nti gwe walonda si yaafuga. Nga tetutunuulidde oba yawangula oba teyawangula naye gwe walonda si yaafuga. Kakati n'abalonzi gwe banaalonda asobola obutafuga. Omanya anakozesa obuddu akuwaako ku maanyi. Akulowoozesa nti naawe oteesa. Oli part of. Bantu baffe boogera fe abantu baffe wallahi abamu baba batubuzaabuza. Batuyitirako obuyitizi. Abantu bonna n'abali ebweru diaspora people they are looking at Nuupu. Bagenda mmala okugaba kaadi kati abantu baddeyo 2 months oli atulaga mbe naye amazima. Nuupu eyimiridde kuki? Kaadi eno bagigabye kuki? Twera kuzzaayo ko obutambi. Basauda madada bagambe naye sincerely speaking kuki? Olivia Lutaya okuva n'ayimirira ne Magala. Tebikyali bya kaadi. It is a statement. Nti wano. It is a statement and that statement is very loud. Mulekera okufunya politics wano on surface. Abaana basibiddwa emyaka 4. Bakyali mu bino mubiri. Bakyagobana kulwana kujjayo baliyo. Oh no, Magala yekka yalina obusobozi obukunyonnyola obulumi bw'ekkomera. Bamusiba lwa politics. Omulonzi wajja okubuuliza nti ate kati nnonda nanyinyonnyola nnaku oba n'atuusa ddoboozi lyange. Kati awo Nuupu egenda kiwulira. Because wetunya factors zonna nga z'abantu byenkonyonnyodde Magala baakalidde. Kadi baba bagimuwadde dda. Kanso najja n'amateeka. Kati ne tujja ne kanso Nalukoola. Naluyimba. Kanso Nalukoola. N'akugamba yaliko dokitaani.
ng'ayimba Kanso Nalukola yakubako kuraga. Yakubako kuraga. Omubi. Lago yamukubanga nani? Wono. Ne Bobi Wine. Yes. Omeno mujifudde mmanya ya nkoko. Olwokuba twateera embundu. Okitegeera? Gwe wotugamba nti ono omuwadde kadi olw'okuba yakubanga laga naawe. Kati abatanateera emmundu mubaleke. Nabo beyagalire mu kintu kyabwe. Because bayingira mu nsika 27. Ze family za 27. Be bazzukulu 27. Je mitwalo 27 egitumenya mpaka kati. Buli yenna ng'ava mu mugongo gw'abali 27. Wa family era ayina kubeera kuna ku mugabo. Keke. Ogwabali. Okitegeera bagenda mu nsiko. Kakati gwoba omulese. Ng'ensonga ezimu nti oyo mumulaba wange twakubalaga. Nga y'ensonga esooka. Olutaddewo ka relation naye mumumanyi. Kye bayita alliance obwenkanya bwo n'amazima go buyimiriddewa. So kadi yanu kwegenda kubeera very technical. Mulundi. Era Bobi Wine yabadde mugezi okuteekawo ebyo ebikiiko. Akawanga Muliro. Ekibiina kiba n'akakiiko. Kirina okuba n'akakiiko akateekateeka bino. Kali eri nga bagenda okulonda wabalabako. Anti awo ekibiina kyali kyakagira tekinnaba system kyali kizimba nzimbe. Kati kankubulire kani yali ayigiriza omwana omuto okwasimula. Kiri nakyo. Ebintu ebimu tujja twetegese. You get my point? I will have a council we tugenda nti mu substance munnamateeka. Kati abeebuuza ebibuuzo ebyo bagenda kubuuza Nalukola yakawolereza abantu bameka. Ku nsonga ki? Tetuganye council. Naye ku nsonga eziringa ezifaanana ne bannakawempe. Era nze manyi baloya bannange bagenda kukuŋŋamba oli mubi nnyo, oli waffe yiwawo omubiri. Ekituufu waffe naye bannange bino bya ggwanga. Tetubijjaamu migabo. Tetulumirirwa gundi olw'okuba ye gundi. Tugenda kutunulira nti ku human rights cases appearances zo zibadde zitya. Ng'oggyeko zino eza Dr. Kizza Besigye, where you people come for camera strictly. They just come for cameras. Strictly. Munnamateeka yenna omugazi engeri gye batatukkiriza kulanga. Ogenda mu court n'olaba camera making sure oba we positioning. Be sure nti osubmittinga ne oba tobitegeera. Bigwemu bugwi. A professor of mine told me, Namutebi, when you reach court, when you know the law, cite the law. When you have cases, give us precedents. When you know nothing, talk. Client ali mabega akulaba. No. Talk mpaka omulamuzi wagamba. Please sit. Ogambe much obliged, my lord. Client ajagamba hapa lawyer. Atwala oli omukazi ayogera. Olaba akankanyiza omulamuzi. Ayogera nyenje nezikunku mukazi ti. Yobata ngamba kusirika situula. Kumbe nekyo badogera ko na lawyer ayogere nnyo. Abata ina kesa abata ina law. Because when I know the law, I just give you that. Battle with the law. Era tuba tuogera ebiseera ebisinga inayogera human rights case gundi bweti ne gundi bweti ngolya gamba article this, it is the supreme law. You go quiet. Akuzinza rumu takuwa bingi akuwa buiteeka yo bana constitution yegambye etya. Constitution webe yogedde, please keep quiet. Soka tulina okubuuza Council Nalukola emisango egiri kukwatagana ne munnakawempe wa wansi kuba tafuse munnakawempe leero si akajja abeere munnakawempe. Council Nalukola ku baana ababadde basibibwa ku bya nuupu mirundi emeka ng'ogenda n'obakima alambuddeko. Let's check records kati abantu bajja okuddamu bakyali mu bbugumu naye bagenda kuddayo batuule bakakkanye omuliro bagambe kaakati Namutebi alina kye yayogedde type okuba batandika osiba abantu pro bono mmeka zaakoze. Baana bameka abavuddeyo nga bamwebaza bwe batubbako ebyaffe ddi collector petition yaliwa because woboze ngozanya kadi ya bwaloyo bwaloyo bubina okubanga butugasa tebuyambako bamu buteekwa butesi nga tubadde tufunamu service from you. Kati era awe tubuuliza nti ground eyogera kikugwe. Thank you. Kwa gwe ntegena tunuulira nguudo. Mbadde roya mubadde mundaba ku nsonga za mwengeriwa. Mbadde roya mbayiriddewo omubiri nti wa.
Mbadde lawyer nga mbasakira eki. So abantu tebakyayagala excuses, bagala facts. Tebakyayagala bibuuzo, simanyi ndi biki, tebayagala na biwulirako. Tebagala na kumanya professions zo. Genda obisomye. Totusumbuwa. Abamasuti kye mutukoze kimu. Wano mpuga tusumbuwa naye lawyer. Genda. Genda. Awo tutuuse. So kati ne council nalukola ali mukattu. Bonna balina ebibuuzo. Kakati nupu ngayo yamaze okulaga. Kadi bagala jiwani nalukola. Tennasalawo. Chogamba council tennasalawo. Chogamba wozukka n'otunula olw'okuba otucho kyali mbuli tugamba weebase. Owozi budde. Oba otunula. Era oba ozuukuse. Era abantu balaba. Wali mu DP n'okola ki? Sagala kugenda nnyo deeply kankomaawo. Kuba buli omu akyali mukakuyege wafuna kaluluke. Ate era sina nze gwenzitirayo. But the right questions have to be asked. Ate kawempeyo kambabulire eri so politika abaana bamanye ebyokufuza obukawempe. Bamaseka mwebali. Manya Vijay Junior kunyonyole kawempe. Musajja wange Junior ekintu kyamutabukakaawo. Ekintu kyamutabukako kawempe bwayise. Kawempe. Aba bana basaza. Tebaagala bintu bya sympathy. Bo baagala kimu reality. Engeri ekiri nti waliyo nnyo ghetto. Era nze kano ke kalulu ke ngambiramu abannakawempe. It's going to be a protest vote. We are done with voting this. Nze wemba ngenda mu kalulu kati negamba I'm voting against something. I'm voting against corruption. I'm voting against poor governance. I'm voting against greed. Tolonda bulonzi nti kanveeyo nkubi akalulu kange. I'm voting against poor hospitals and health sector yonna. I'm voting against unemployment. Abantu balina omululu, nze kankubira nakakasiza nti abantu balina omululu nga tegugenda kuwona. Omuntu akeera ku makya nga mubaka wa parliament afuna ssente. N'agenda ebweru n'alobinga n'afuna ebintu. Ne bamuwa batugeze basaleezi. N'abasiraamu. Bamugamba tukwadde basaleezi zino ziri 10. Gendo leeta abaana bajje basome eddiini y'Obuyisiraamu. Bali nnyonnyonyi buli kimu ne bakikiriyalinga. Seeko okumanya bali azaamanyiza abantu kuli siti n'ateekamu n'abaana be n'abawandikamu nti bamulekwa. Ababe. Nanga kitwale nti siriiwo. Era bakubuuza bagambe sinze kitaawo. Abantu bali azaamanya mpaka kwekyo. Kati n'ababaka ba parliament mulimu abeebika. Ekitegeeza nti bakolerera kwekkusa. Tebakolerera. I'm voting against all that. Omuntu atayina kisa nti eyo wansi nakasongola waliyo akawala. Aketaaga okusoma katuke mu P3 nga kasobola wandika erinnya lyako bulungi. Abantu bali mu ggwanga muno nga bakulu nga wandika amannya amangi talonda mulirye. Genda ku voters register. Abantu kwebali nga tamanyi nti eryo linnya lyange. Ng'aliyitako maana alibuusa amaaso bw'ati. Nga tasobola kigamba nti nze Katongole. Neerabye. Naye nga ku register kwali. Era kyaliwe yamugamba gwe gundi naye kwoli wano linamba eno. Ekitegeeza nnonda nanga kale. Okay, ntegedde kwenu. Abo bantu abanoonya ababakiikirira. Kati bw'abazza okwesiga akalulu. Ennupu nga tukyagitadde awo. Waliwo advantage ebadde NRM yeekubye engaliki. Nereeta owaayo. NRM fena tubadde tukimanyi nti muwala w'omukulu Moses Ali mu Nakampala Nambi. Honorable Nambi bali mu kalulu ne Sitera Nyanzi Mshami mu Malende n'oyo omukyala siwe kiri si yagira ku tractor yagira ku tractor luli omanye ebyafayo tebyebaka n'alaga oyo omukyala agwanidde okuba mama Kampala at one point but NRM yatuuse because of allegiance okubanga twegula tukyali wamu naawe bamukutte ne bamutembeeta ne bamujja ku Rumane MP Kampala ne bamuleeta e Kawempe nga balabe desperate mu kibiina ekifuga ako ne mutakabala mumaze otulaga nti mukyalina n'abantu before waliwo omukyala abadde ali ku ground nnyonyo eyo Kawempe akoledde NRM abibeeramu ebintu ebyo nze siriwe NRM naye nze omuntu alemera ku muzinzi tomubuusa amaaso waliwo omukyala mutakaladi
Musiramu nyonyo ya Anifa ayagala ebintu bye NRM ne waba abyogerako omulabanga abyogeza oba jjajjawe yali we NRM oba simanyi na bwalo yali tejabujja agoberera mugoberezi omanyi mulimu nze kati mulimu ebintu nze bino ebintu by'obufuzi sibifunamu Anifa Kaladi kati abantu bate balina kye bakola nga balonda lw'abantu bonna babagobe bagende ku Anifa Kaladi negombayo okulaba olunaku lumu lwendika kasanti politics wawa naakuze nga ffenna tugambye nti awo tulekerewo gundi kuba yali wansi wano awo yategeerawo yasobola mu kulwana kuweza numbers kati NRM ebemaze okulaga eyo divisionarism kolede kati NRM yetegeereebi kwa waliwo abagambye naye mbabulire this is a miscalculated move kyemukoze si kye kibadde omukyala abannanga amazima Kawempe Nambi oli bulungi soko ogumemu akalulu kajjadde e Kampala nyweze ensonga ze Kampala yita mu bakazi genda mu butale genda mu KCCA toddukira Kawempe mangu muleke leka oli avuganye ekyeri kuba Farida kubye yatulaga Nambi yomu ku bakyala ng'olaba nti NRM weba ekyaliwo Katonda agiyambye asobola okubeera sipiika okitegeera kakati bw'omuntu atya n'omuntu era Kawempe nupu njagala ekozesa eyo opportunity ndi nabo bo bennyini tebakyamanyi kye bazzaako tokyawa mubaazi kyawe eyasaze ye yatutte obulamu bwekino kubanga bakutte ate kiba NRM yamaze okunkakasa nti they are disorganized beetaaga kunyenyaamu katono kiike katono kubanga wabaawo ekintu kye tugamba nti substance ffe tuli solid tuyimiridde ku kino ne wobanga oli mwana wa munene tugenda kugamba nedda katuguse kino ekituufu nambi oyimiridde oyise mu Kampala yonna omaze ojjugula bwoti eri open to your name ng'omala ogamba ate nze ekyo nkitadde kati bampe kino kiringa gwe nalabe yali yeesimbye okuba president yakubye ebifaananyi ayagala kubadda mu bwa MP wali nga yali yesimba kuba president n'akuba n'akalulu ekifaananyi kye kyafulumye ng'era ali mu NRM naye ng'agamba kulunaze kwa MP kati eyo ye NRM if they are that disorganized opposition amazima ne recruitinga bulungi bagendeko mu nsirika DP FDC NUP there is an opportunity there temugenda na wala temusumbuwa bayina ebizibu ebibamala byali already disunited so kati balese muwala wakigo nze nsobola onoonyeza Farida Nambi akalulu e Kampala sisobola kamunoonyeza Kawempe ali mu kulimba talina kyagenda kukolayo yetaaga kusemba n'abangana mu Nambezi ey'okubita Gigwani okukakasa nti asembi oba mukase wala yetaaga na kugwira ddala addemu n'ekibiina nti omu kubasembyeyo okugwa it is a miscarriage simanyi na lwaki abantu b'NRM bayina ebyo ebintu ebyo batula mu meeting omuntu aletedde event view ne bagamba nti ekyo tekisobolerako ddala kukola Hanifa kikyatakoze ku ground kale kanso awo abaikawempe ndooza bategedde bulungi kiki ekyokukola era bategedde ani gwe bayinza okwesiga okusinzira ku byonnyonnyodde mu ndaba ye ey'ebintu bwe tugenda ku nsonga za Supreme Court Supreme Court yavaayo nebanga ewa ensala yaayo ku nsonga za GMC ne bagamba nti kooti eyo tebaddeewo ebintu byebadde ekola byava dda ku musingi gwe twagiteekesaawo ebadde efuuse kyetwala nga yeewaggula n'abasibe bonna ababadde basalirwa emisango babadde basalirwa mbukyamu naddala ku nsonga ya civilians okubanga badusibwa mu kooti ey'amagye ne babaako emisango egy'enjawulo okwosako ne kooti eyo okuba nti ebadde egaba ebibonerezo ebikakali ddala nga teyina lukusa lugaba bibonerezo ebyo so tuba tuli awo his excellence Mwami Museveni n'avaayo n'agamba kooti kyesaze si kirungi ye n'agiwabula mu ngeri gy'alaba ebintu gye birina okukola okutambulamu so tuli awo Anthony General yamaze n'agamba nti kati tetugenda genda kuwakanya nnyo ku nsalawo ya kooti naye katunoonye butya bwe tugenda okulaba nga abasibe bammwe mubafuna so tutandikira awo ku nsonga ya Supreme Court now tusooka tufune Genesis
enseno ezeyita mu transitions ezenjawulo from colonial period tukujanga tutandika ofuna abafuzi wano na wali ne kabaka n'atukwatamu ne tujja ne tufuna embeera ezibadde so very messy Idi Amin paka itwatuka ku Museveni mu mwaka gwa 86 President Museveni akiroganya bulungi agamba ezimu ku nsonga ezantwala mu nsiko waliwo obutali butebenkevu waliwo obutali bwenkanya waliwo enguzi nnyingi n'ebirala. President Museveni waafuluma ku mulembe gwa Amin bannamagye baali bafuuse ekizibu. History has it ndi bannamagye mu mulembe gwa Amin baali bakambwe ekikoze ekisusse nga bakola ebitasaanidde nga beerambise mu uniform yaki yeggwanga era kuzimu ku nsonga President Museveni akinoganya bulungi ng'agamba ezimu ku nsonga ze tulina okufaako lyejje ly'eggwanga okubanga lirina empisa nga bamanyi nti baweereza baggwanga obuyinza bwabwe bukomawa. Era abadde akitaddemu amaanyi mangi nnyo nti UPDF ku lukalu lwa Afrika lyerimu kujje erisinga empisa n'obumalirivu. Kitegeera. However with that abadde abawadde too much power. Obuyinza nga busukkiridde. Nti they have been crowded. Ebimu ku principles ezigobererwa mu magye mu nsi yonna is royalty. Your royalty lies in your state. Commander in chief ne mu kiragiro omusirikale w'eggye ly'eggwanga erya UPDF alayira n'agamba nti obwesimbu bwange buli mu ggwe. Okitegeera nti omunnamagye obwesimbu bwe n'obuweereza bwe buli mu president kuba ye commander in chief. Oradda awo ffe mu mateeka tuba tufunyeewo issue. Nze obwesimbu bwange nga Namutebi Sumaya obwesimbu bwange buli mu kabaka wange nga Namutebi. Yes. Nti kabaka bw'aba alina ensonga yonna gy'anogaanyizaako oba gy'awanduddeko eddusu nze tebibaako nti otegedde. Tebiriiko kubuuza na kunoonyereza. Omusirikale omulungi ye musirikale ateekesa mu nkola ekyo ekimugambiddwa. Ekiragiro. Era omusirikale asinga empisa embi mu nsi yonna munnamagye yo yagaano teekesa ekiragiro muki mu nkola. Oda eba oda. Kyo okumanya oda eba oda njagala otunuulire wano waliwo omusajja gwe baawa ekiragiro n'agenda n'atugumbula abantu ekaseese. Ebyo ebintu bikyali fresh gye tuli. Teyakeera bukezi n'agenda n'abalumba. Yafuna oda ekiragiro. Omujjasi yenna kye bayita oda. Tomubuulira birala. Ekyokubiri ekikufuula omuganzi mu magye flexibility ng'oli mwangu. Okitegeera owulira criteria ze batunulamu. Then ekyokusatu training. Obutendeke. Obedience. Omujjasi yenna ayina kudda obedience ye kyekiri kyateeka obwesigwa bwe n'obumalirivu bwe mu order. And then execution. You must execute. It's a must. Munnamagye tabuuza lwaki. You never ask why. Munsi yonna. Era teri munnamagye annyonnyola lwaki. Tukutumye egindi nti ate ngenda kola ki? Ngotya. Eba indiscipline of the highest order. Oba tewayita na bisookerwako kufuuka munnamagye. Olina kutekinga orders. Omanyi waliwo ebintu ebya basic. Kiringa omuntu yenna basics kati fe mu mateeka ya wanu olina okumanya constitutional law. Basics ebitono ebisookebwako. Kati naye w'omugwa era nze neewuunya mpagira bazeewo pre-entries ku universities zonna zibe nga zimukola. Nti omuntu waba agudde pre-entry y'amateeka temumutuweereza. Twetaaga ababazi agendeko eyo. Amateeka ageesonyiwa agende embubazi. Now omunnamagye olide engeri bo gye bawangalamu obulamu bwabwe. Omunnamagye ne waba ali mu pule omukulu komanda gwajja salute. Tafaayo nti wansi sambadde. Bwamugamba move tabuuza tuweya agenda mpaka gye kikoma. Bwaba mugamba shoot tabuuza hu. Anyina kukola mukozi shoot. Abamuli mu maaso muba mugenda kufa. Kubanga afunye order. Era bo indiscipline yaabwe ne mu nkiiko zaabwe gaana teekesa mu nkola guba gugenda kunyumira.
era abasinzo gobwa mu majje mu nsi yonna read from the Roman Empire. We bagamba go and conquer, gendo wambe wali oba okawambo tya kawambe bafa kimu kawamba okitegeera. Kakati we batuuka mu system bannamagye babaleeta okitegeera bateekawo akakiiko akakwasika empisa. We don't have what we call a military court. It's not there. It has never been there. We have been having a misinterpretation of that thing, and we have been echoing that several times. Military court. It's not a court. Let me educate you for free. Wasoma article 129 of the Constitution. It pronounces itself on courts of judicature. Mugwanga Uganda courts of judicature zimanyikidde the Supreme Court, a court ensukulumu, court of appeal, a court ejulirwamu, high court. Okitegeera. Then netubera ni subordinate courts. What are the subordinate courts eziri wansi wa high court? Owidde mu Uganda mu military court. Terimu wano. So article 129 we bate ku pronouncing what are you? Tekulaze woli. Toyiwo tobangawo. Kitegeeza baba bakuyambye ne bakuteekawo. Gondera nnyo abakutaddewo. Olaba nga olaba URA, nga olaba NFA, nga olaba NEMA, bagita batyene ebyamazzi. National Water and Sewage Corporation. Bayina kye bayita administrative tribunal oba administrative committee. Kyeki nti oli mukozi waffe we tukwata ng'oli mukozi wa URA n'obaako omusolo gw'obulankanya nga tetulina kutwala kuwawaabira mu mbuga z'amateeka, tukutuuza mu kakiiko. Era mu kakiiko ako kkirizibwa okujja ne looyawo. Kyova olaba ensonga nga ziri under employment tulina kye bayita labor officer. Ensonga nga ziri between you ne boss wo tugenda mu industrial court. Okitegeera bye bintu bye mbadde nzijanjogera naye nga abantu bagamba omwana yuuyo. Obadde obinyonnyola nnyo mu Luzungu kati wano baafunye omukisa. Now bw'ogenda mu kakiiko yonna gy'okolera tugeze mungobe contract yange tennaggwako, mungobye mu bukyamu, waliwo antulugunya ku mulimu, mumpaayiriza n'ebirala kwafu byonna ffenna bye tuyitamu. Mutuula ku komiti era akakiiko kabeerawo nga disciplinary committee ze ku ssomero. Bakubuuza nti Viki buzibu ki? Nonyonnyola obuzibu. Lwaki gwe contract yegamba onootukanga ku mulimu ssaawa mu kitundu nayo ojja 3 wakakikolera emyezi 4. Buzibu ki Viki? Once it is a mistake buyinza okuba bikutte, buyinza okuba ddojja n'ogwa ku kapiki naye emyezi 4 consecutively tokyayagala kukola. Oyina okunnyonnyola akakiiko okifunye nga temunnagendayo waggulu mu mateeka nti contract yange bagiggyeko. Yes. N'amagye bateekawo kye bayita military disciplinary committee. Kwe kugifuula kooti. Military committee eyo ng'eyina kuwuliriza nsonga z'abannamagye zokka ku misango nga gikolereddwa in service. Nkiddamu in service. Okay. Got me right. Kakati we bakakola olwokuba bannamagye bo ba order in order. Komanda bw'aba agambye nti bakusibe tebabuuza bakusibire ki. Oyina kusibwa. Okitegeera. So they misunderstood their role. They imposed their importance on the entire country. Nze tali munnamagye kyekintu wala mu kakiiko kamu. Nze sibangako mukozi wa ndi civilian eri bagiteekawo nga military disciplinary committee. Military committee gyeyina okukola eyo ey'emakindi n'endala gyonna ze zituula. Ekisooka tulina kuwuliriza bakuwadde order n'olagitegesa mu nkola. Wala oguliddeko omujaasi awunya tekiriyo. Ekiteetaagisa kebeere engatta okubeera ng'eddugala. Enkuba ne weeba etonnya nga muyita mu kadongo yaavaayo n'engatta eshayininga oba bazikomba bukombi. Ne baba muyita mu bitose engatto ya munnamagye ebeera enyirira. Baba bayonjo. Teri mujaasi awina lusu. Teri mujaasi aba na luwumu. Baba n'amannyo nga gaddira kati. Babeera musana naye tebalina mbala benze yiino mbeera ne mukasherota naye. Nti amannyo baba bagenda tuluma. Kyekyo kyenkugambye nti bo bakolera order. Era kyenva nkugambye nti gyeri ya Uganda lyemu ku magye nga tuli tuti. Now
baina joganyo tekesa order munkola wajemedde ebiragiro komiti weeri genda mu komiti bwotula mu komiti era ku benchi yaabwe eri waggulu abatula babayita n'aba chairmans. Yes. Chairman nga kulembeddwa Freeman owulira waba kuwa ebiragiro awa kiragiro kubanga bo mu maje bayina order kubba kwabo tekuli kwabo kwaka akakiko nga bwokalaba yatuula n'afuuka advocate tekuli yasoma bino mulimu abasoma amateeka naye nga si advocate in the sense of being an advocate mu ggwanga Uganda. Omuntu nga toli judicial officer toyina lukisa lugamba muntu nti nkusibi toyina lukisa lusalira they pass punishments bagaba bibonerezo in accordance with the UPDF Act and only ate eyo military members boka teyina kusindika muntu yenna mu komera bayina musindika mu bifo byabwe nti genda mu galaxy yegundi oberekeyo okitegeera it has been wrong ogamba omuntu ntukusibidde genda ekitalya mbadde mbawulira nga musaba omusajja atula naga kitalya luzira yonna babadde nga bateekayo. It has been a mess and we have been saying that tubadde tujekorenga several times we were saying this is not okay. Now let me go back to the point. Lwaki tugamba nti eno military committee ebadde nkyamu nze atali mukoze wa UR ensolo genda mu kakiiko ka UR yakadisciplinary ononyeyo bwatalina kadi ya UR enti oli mukozi atali wanne staff siri sosola kubeera na misango gintwalayo kakati bolo okuba babawa obuyinza ne batabanyonyola bukomawa ntyo bo ne bagamba afe byonna tubibeeramu. Another mistake what led us to that point. President kuteekawo bukiiko bwa njawulo ku nsonga ez'enjawulo n'abuteekamu bannamagye nti waliwo akakiiko k'ebyettaka kakulira munnamagye Mejani Shabani Buchamuzi. You get that like, is a mess in administration. Bannayuganda n'obanga ina kyobazimbira okitegeera nti wano tufe tutekinga over bannamagye abo akakakiiko ako akateekebwawo ku byettaka ku nsonga ez'enjawulo kakola mess ebiseera ebyo emabegaawe iziti Kasese ne Hoima. Okitegeera bagenda ne bakuba abantu abannamagye bakuba abantu nga bayambibwako abaseemwayi emiggo gyanyuuka bwe bajja ku ttaka bajjana mmotoka za kiragala bagibukamu ekyatokota kyokka nga ke kakiiko wataddewo kasonga kattaka katono nnyo because bo omukulu waba mugambye genda omuleete tafaayo akutuusa atya afa kimukutuusa. Okitegeera so kati bo ne era ensonga z'ettaka ezisinga eziremeddewo zirimu munnamagye. Okay. Most issues eziri unresolved mu ttaka oli agamba nze ninayo omukulu wange omukulu aleta munnamagye nogamba but then again tomanyi bya ttaka era mu mandate ze baba wanga babateeka ku bukiiko bamugamba yambako okugonjola ensonga z'ettaka otya kola reports oguba musango genda ku poliisi oba mu poliisi genda ku ministry twojina buyinza butula n'obagamba sazayo gwolibwe mu kyama tekiriyo. So kati ne kooti kyebadde ekola okusalira abantu emisango kibadde totally Supreme Court ebimu ku bingi bye mwawulidde kuba ogwo omusango guli ku pages 2 ebimu ku bye yayogedde yagambye ekisookera ddala kikyamu era twetonderye eggwanga olw'ensobi eyo ebaddewo okuba nti bannayuganda mubadde mutwalibwa maaso g'abannamagye nga temuli bannamagye kikyamu ne bagamba kikyamu akakakiiko okuddamu okutuula ne kayisa ekiragiro kyonna ne kalagira omuntu yenna okusibwa nga si munnamagye era ne kakutwala mu makomera ag'enjawulo. Supreme Court negamba kikyamu noyisa kukyamu yenna okubanga abantu mmwe mubadde mugaba ebibonerezo temukkirizibwa gaba bibonerezo ebibonerezo akakiiko akakwasisa empisa mu kitongole kyonna biba 2 ekisooka tukukakkanyalanga amadaala wobadde accountant ne tukufuula assistant wotulaba otulemeredde ne tukugoba tugana naye omanyi wadde contract ye ekyaliwo obubbi obuyinamu ebbaluwa
Temusobola kutula mu kakiiko katugeze URA committee ng'etudde nekusindika mu komera. Gwaliyo kirabyeko nti URA yatudde ne bagamba tusanze gundi ne sente zino ze zabulankulana ngaffe URA tutudde gumusinze agende ekitala kule myaka 10 aye kitawali ojja kisanga MTN ng'ogisobezzaako basooka ne batula mu kakiiko naawe ne bakuwabirira mu butongo era laba ebusolo laba empapula MTN eropye Namutebi ogiremeredde kwe kutwala mateeka agalina okukola ekyo kulamula. Courts are there to do that. Tekiri eri article gye basayitingidde. Abantu abamu bannamagye abamu nakati bakyebuuza kiki tuwadde tukola ekikyamu amateeka galema mu abantu ba bulijjo. When you look at article 128 of the constitution still eyogera ku kye bayita independence okweyimirira okwetengerera. There is no way omuntu gyagenda oyimirira mu kooti nga mwambadde zicepe mulina obukofiira bakukubira saluti emabega munana bakukuuma ndowooza nti oli independent. Ndowooza nti nakufunamu obwenkanya. Tosobola kuba independent ng'ekirayiro kye wakuba wagamba ngenda kuteeka obwesigwa mu commander in chief. They don't swear to be fair. So kitegeeza nze bwe mba nnina kye nakoze nga kyekuusa ku komandawo gwe tosobola kumuvaamu olw'okuba wakuba ekirayiro. You never be impartial. Okay. Twate tugenda funa bwenkanya. Kuba ina go serving naye kooti etulawo bweti nekawangamula negamba omulonzi w'enyalemu yagusinze owa DP kati wano yagusinze bakusibe tiera n'omukulembeze afuga eggwanga guno gukusinga era liwa ngali in services le kiriyo yes omuntu yenna ngali mu kifo ky'amaanyi in service baba ne immunity. Asobola okutuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa kubanga singa waba tetumuwaddeyo immunity aba agenda kwetiiririra. Yes, they are bound to do mistakes here and there. Chovola bawe bavaako abasinga ekibatiisa okuvaako bamanyi waliyo obwana obuyayeyaye nga Namutebi kalabika kakeepinga records bwenviirako bwepaba kajja kujja ne fayiro bweti kasingako eyo no kanso yajja ne Sahara Kalamba asi kanso naye mwennyini akiyogera male mabirizi lawyer. Let's use these words correctly. So Supreme Court negamba nti ebyo byonna bikyamu. Yes, Vikings njagala mbeko kyenkutangaliza. Bw'ona otula n'osoma amateeka g'eggwanga article 208 mu constitution. The constitution eyo ngimanyi nga Quran. Wajiwa obudde? Yes. Mzadde wange yawaayo obudde n'azasula nga nina kuteekayo mutwe na birowoozo. Kakati article 208 egamba etya establishinga UPDF nti eggwanga linaaba n'eggye eddwanirizi erinaakola nga likola n'abantu obuyinza bw'eggye ligenda lijjanga mu buki mu bantu tulina eggye ly'eggwanga kubanga abantu balikola ki balyagala. Weyongera ne weesoma article 209 egaba kye bayita functions emirimu oba emigaso giriyajja n'emirala gye bagenda bakombooza to preserve and protect the sovereignty and territorial boundaries of Uganda. Okuuma ensalaasalo z'eggwanga okiteeka buvunaanyizibwa obusookerwako okukola in harmony with the civilians okuuma eddembe bakolaganirenga wamu n'abantu. Okifunye ekintu ekyo ekyondibadde kinze kyensinga okwagala mu kyekino byonna birungi naye kino kyensinga okwagala nti eggye ly'eggwanga linaakoleranga wamu okulaakulanya lineetabanga mu bintu ebiyambako kolaki okulaakulanya eggwanga lyabwe. Ensonga esembayo kanzibaweera eddala eggye ly'eggwanga linaavangayo ku nsonga ez'ebigwa bitalaze okuyambako okugeza mwalaba bannamagye nga bavuddeyo mu COVID-19 nga basimba tenti enamboole kubanga bannamagye mwenna newemufa abasiviliani basigalewo kyekirayiro kyewakuba to protect us. Kyobola baavaayo ne bagamba no balakisi tuzikiriyalinge mubaleete bwebaba balwadde. Wetuba tufunye ebintu nga olaba nti oba amaato gabbidde nga polisi tekyakisobola bannamagye be bagwa mu mazzi tufuna bamalini ne bakkirira. Ojjukira ensonga z'ebuduuda tunoonya mirambo gitubuze bannamagye mwambale boots mu nsi ezitegeerekeka siviliyani omu okufa eggye liba liremeredde ensi yaalyo. Abannamagye 10 ba UPDF bo balayira nze sina gwe nalayirira kufiiririra naye bo balayira okutufiiririra kati nga tebannankuba sasi 10 basooke bagwe
infenga manyi nti babadde bakoze bagezezzaako okutuukiriza ekirayiro kyabwe okitegeera omu ku musajja wano mu Uganda nze muntegera yange entono one of the best generals we have in this country solid is General Salimu Sale solid that man has served his purpose beyond help oyo musajja Katonda wali bamujjuda tetwetaga kuba masasi twetaga kuba magazine oba na tank ze tulina okwabya he is a hero muline gwanga tewali kubiri byenkugambye biri mu article 209 kyatatukiriza njagala ombulire Vicky oli munnamawulire ogoberera ensonga zino nawe ampulira bijjemu obusungu ombulire kino diro wawulidde konti zino sente zibuzo ne bazisanga ne General Salimu Sale ate okuleka ye nti yakoze obutaweera okusakira bannansi diro wali obaddekaawo ne bagamba General Salimu Sale kutte n'ezaaba kansa ne operation wealth creation ayongera gituusa wansi development okuyambako okukuza bino bye mulaba byali mu projects ez'enjawulo ali ku mulimu gwe byebye birayiro bye that man is royal okay. Abantu abamumanyi ignorance omanyi obutate ignorance kiwadde njagala nkubulireyo General Salimu Sale wano nga tairuzi zaakajja omanyi Uganda buli kimu kijja kimala tambula wala no yubisembera wala batairuzi nga zifuuse za bbeeyi nnyo banyunyuta bana Uganda omanyi kye yakola n'ayita abamanyi zikola napata nalinga nabo mu goodwill okimanyi kati wana Uganda tulina abaana bakola tailozi nyo nga agikola from scratch n'agiteekaawo n'etundibwa ate ng'eri ku mutindo n'atuula n'abuuza bannange bubu by Uganda build Uganda bituuseewa n'abuuza buzibu kirwaki tetulina ngoye kotoni nga tubirina n'agenda ekapeeka n'ateekayo amafactory it is in Uganda tulina amaziga imaji waga maziga waga umazi tulina sabuni Taso of General Salimu Sale singa tulina bajeno bwe batyo 10 eggwanga lyali baddewa ng'oli ali ggulu oli ali Mbalala oli ali njagala buli muntu afumirize kale katugambe buli region nga tulinayo General Salimu Sale where would we be twali badde walako lwakuba abantu bali hellbent okuvumirira buli kimu nekirungi tukivumirira General Salimu Sale yajja n'abuuza era ng'oyagala omubba funa proposal abamanyi biwandiika omutuukeko ninaabo abaana abaagira ne bamuweereza proposal ne bafunira ddala kampani eri bweti era waabazikuwa bakimanyi ogenda zirya naye omanyi lwaki azikuwa agamba Namutebi we muwa ssente ne waba takoze byaŋŋambye agenda kuzimba ennyumba gizimba mu Uganda development mumuwe ssente so kati bannamagye ekyo kye baalema okukola ne batakolera ddala ebyo tebaagala biwulira kati bayingira ntalo za ttaka babbalibbe era nze nembera kakiiko akanoonyereza obubbi obusinga mu ttaka nze buli wali military barracks singa nambawo tubonoonya ababbi b'ettaka basula omwo mu magye kizibu osanga munnamagye ali waggulu nga talina lutalo lwa ttaka lwalimu mbuliraayo ettaka limu nti General Salimu Sale lino yali alirwanira era newuunya baganda bange bano bebawo emirimu nze siri wa NRM but ekituufu tukyogereko nga kituufu but man has served Kasirye Gwanga yali munnamagye ngera atula ne mundu sawa bina bwati yali mulamu abantu ne bavayo ne bagamba abbe ttaka lyaffe famire ye mu nsonyi naye birisigala ku ntambi tebiriiko ebiri tulina wanono jeno bamuyitaani eriyo eri timwine eyali yawamba ati galale nga yagiwambira ddala kyange mumpeeyo General Salimu Sale kye yawamba okay akadde katandise tutwala General Museveni president avaayo awakanya ensalawo ya kooti abantu bagamba musajja ono anaaba atya ayagala tukwata bumbula ekintu ekyo kya wakiraba otya one President Museveni n'aba muli okumpi there are people that are misguiding the president olaba abantu ne oba oli dictator tokibalaga nnyo abalaga bannakyemalirabo yes abantu baweeko buwinizi bagamba nti ku kino musiko walinze ekyo mukitutte omanyi lwaki tuwana mu ssemateeka amaanyi nti naye baali bakwata mu egirimiti kyatuluma ne baayita mu mateeka tebakeera bukezi ne bagamba naye yamuwadde amagezi kino kweno decision twandikirese because of separation of power because it is very omanyi bano Uganda tuli woodwingi very fast ekyo kyangu kyakuyitawo yabagambye nti eggwanga lino terifugwa balamuzi na balooya now ekyo dictatorship at its best
It's on a dictator. Ate agenda okugwa akola statement bwetyo. You cannot make such an utterance. Aba muli okumpi be babikati. Okusinga ye. Omusajja mumuleke. Okuba kugwagwe bibye. Vicky, akakiiko akalamuzi. Nga bonna gwe wabalonda. Parliament esemba basembe. Ne batula ne bagamba naye mazima tukumpa bingi bye tuliyisizaawo kino tekiyisikako. Abantu 7 balamba. Bayite. Nga bamaze okiyisa. Obagambe kati kino mukiba wadde. Nkijjawo ntya naye nga kisigaddewo. Tojja blunt n'ogamba ekyo tekigenda kukola. Nze bwe nandirowoozezza. But there are people advising a president. Abagala akole ensobi eziri feto maaso g'abantu. Mulimu abantu abali mu NRM nga tekibakolera nnyo bakyayisa president. Abantu. Okitegeera, President Museveni alina ebintu nze byakoze. Nze siri na NRM. Naye nze sobola okutula nga we nkuwadde ebintu bya General Salimu Sale. Nze nina ebya President Museveni nga tebasobola na byogera abo. Nga tebali yesize. Webiri. There are mistakes nga tazirimu nga bebazikoze n'ababikkirira. So kati eno naye olowooza nti ba advisor be bamu advising ambukyamo okuvaayo okwogera ekigambo ekifaanana ng'ekyo. Very funny people. You don't do that. Bali tebalina kukikola. If you have the powers, you have the tools. How do you use them? How do you play with them? Let me tell you, nina omu kwa professor bandi. Ya try to somesa na yali asomesa na agamba, it is okay to play with your mother's breasts. It is very not okay to play with your father's testicles. Kanso kati cholese. Ochegera. So that is not okay. Namutebi olinzita. Achira bwana ayonka. So the issues we have as a country are far beyond and big. Bwobango zanya politics muzanyise magezi. Abakazi n'abasajja abagezi abasobola oyisawo ekintu kyonna mu nsi eno. Webali. Bebuzeeko. Ekyo ekintu nange sitegeera nnyo naye nange ekyo nsobola okkibikkirira. Yes, yagabe. Era mbadde ntula ku TV. President yali talina kuvaayo kwogera ku ekyo kintu. Yabadde akireka bulesi. Bapiara mujje mukola ddi. President he seems to be doing each and everything. Bano bakola ddi. Kyokola bakadi speaker Rebecca Kadaga gye yali azanya vacuum katugiraba. Fa batunuulira ebintu deeply. Speaker ine ebintu bingi bye yayisaawo nga mazima mu ordinary sense tekiyitawo. Nachiyisaawo nekigenda Kadaga ate n'atacyayi. These people abamuli okumpi bali weak. Kadaga yali mugezi nakati akyali mugezi n'atula n'akola ati n'asirikira n'alowooza n'ababala n'agamba kati omanyi weno dino bugumu bajje bayingire mu lukiiko nzaalukubiriza ng'abawa kino n'atakiri ku supidi nga biyitabi kino kigenda kino kiyingira mukyali musanyu nga kiri kyagenze dda waliwo kiba we muviira mu celebrations zammwe ng'ate mwebuuza kino kyayitawa nga kyatudde kati n'abakonsoli nga nagamba kati mumanyi kyonna kye mwagala nze ndi nammwe mwagala kitubongere kuki era teri mubaka wa parliament asobola kutuula wano honestly n'atandika kubayira sente za parliament zonna nga bwe bazifuna n'omusala ze bafunanga ku Rebecca Kadaga kati tebazifuna kuba oli omukazi yali amanye ebifo ng'amanye ennamba ng'akyanga matatu ng'amanye how to keep you busy and satisfied. She was very deadly mu ekyo ekifo bingi ebyayitawo naye wano ng'asiriki yali looya. Omu ku bakyala abasooka yatuula n'ategana n'agamba Article 2 of the Constitution yagamba etya anything inconsistent is null and void. Ekintu kyonna nga kiwakanya Constitution kyekifu kiviirewo naddala. Bw'ategeera eyo principle n'ajja n'atuula n'asirika n'agamba kati bano ki ekibaluma. Twetaaga enkolagana wakati wa President Museveni n'abafuzi b'ennono. Nangamba mu Uganda wano mufuzi ki ow'ennono nga wansonga nnyo nti amazima byonna tubyogere Obuganda tubwetaaga kabaka. N'asirikia n'agamba otunuulira Buganda is the center of politics kyekibuga ye face y'ensi yaffe. Ebimu ku bikyakutte federo abagisaba batamanyi na lwaki ekyagaaniddwa. Mazima ddala singa Buganda bagiwa federo ebitundu ebirala bigenda kufuuka gasiya.
buli kyetaagisa kiri mu Buganda. International airport eri mu Buki mu Buganda, parliament etuddewa, ministry eziriwa wano mu Buganda, tebannatuula kulowooza tubisaasaanyizaako tutya mu regions endala. Kadaga yali asitudde enkuli ng'ayagala amafuta gatandika osimibwa. Twaga discovery nga mu kiseera kye kimu ne Ghana bali mu exporting nga ffe tetulina yadde liite yali efulumye. Tukyatambuza pipe. Naye Kadaga yatuulanga n'agamba kati wano wali deadly. Titulina lwaki woofiisi z'ab'ebibira ziri mu Kampala. Ng'ate mu Kampala si mwe muli ebibira. Ministry of Internal Affairs eri mu Kampala. Electoral Commission nagamba wano eno federal nze sina gye njitwala. Bamwogerangako ng'amuwa space ate n'amutta. Ne tufuna bakadagaaga aba tubeera batufuga emyaka emirala ebya nga tuli awo. So Kadaga sipesyoza Kasibu, those people were so dead. Politics wedda yalingamu abantu abagumu okusinga kati nnaku zino politician yakola ekintu n'ogamba naye kino n'omukubi wa jita abadde akiraba. Wa parliament yali asobola okudda naye exchange nga ne Kadaga emyaka gye yabeerawo mpaka leero. Okay, sigana mutendereza bingi kankomaawo kuba nyinza okumala nga nnyonoonye nga mbabuulidde n'ebibi. Kale tukyali ku Mukutu Viki exclusive ndine Namutebi Sumaiya. Tugezaako okubeera nga tukutemeratemera ensonga nga bwe ziri. Nkujjukiza Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa Kinawa. Omuzadde twalayo omwana wo ebisale biri wansi nnyo nyini ddala. Akadde ndooza tetusigazizaayo kangi akakyali akadde tukyakayina si bwe kiri Joero. Okay, kakati Anthony General bamulagira president amusaba wakiri anoonye engeri gy'amending gye bakolamu amendments mu mateeka gano aga UPDF. Wakiri kooti bino bye yali esazeewo, Supreme Court bye yasalawo biddire eno mu parliament. Ekintu ekyo kitunuulira otya? Tulaba ba council ab'enjawulo, balawyers ab'enjawulo nanga beeyiwa ku office za kuli ekitongole ky'amakomera nga bagamba baagala abantu baabwe abantu baaba abaasibwa nga bayita mu kooti eri. Anti kati olaba justice is a process. Okutuuka ku bwenkanya mitendera. Okitegeera Supreme Court emaze okwepronouncing nete nagambako teyayisaako release order. Era mu buwaayiro obumu mwe tubisomako half kati fa babisoma ne babimalayo katubi bagambe mu bimu bye yayogera owekitiibwa yennyini Alfonso Owinidolo yagamba nti ababadde bali mu kusavinga ebibonerezo byabwe bagenda bikola babimaleko wabula ababadde in process all files should be transferred to civilian courts. Oshegera tebagambako nti mukeere mu bikime era yagamba files zaabwe ezibaddeyo baziwe DPP. Uganda Prison Act. Wotuuka ng'oli musibe waliyo act yekufuga. Tulina mwayo act mulimu sections engeri y'omusibe gye bamutaamu. When you look at section, let me think, I think it is 63 and 88 around there. Bakugamba nti tukuta okyokuba omusibe kikwawukanako mu ngeri bbiri. Either ng'ofunye bail oba ng'ekibonerezo kikoze kitya kiweddeko. Kakati nze ayagala okumanya bano ebibonezo byabwe byaweddeko oba baafunye beyiro. Byonna tebinnaba. Until when we are able to discuss nga bwe twogera bwe tuti. We are not going anywhere. Muleke amanyi kati ba politicians baagala just kulaga relevance tugenda mu kaluba agala okulaga ensi nti tukola. Bakola. Naye musibe bamugjayo bwe batyo. Eyali agyeko omusibe mukomera bamugjayo bati. Waliwo emitendera. N'ekibonezo kyo ne we kiggwayo tofuluma bufutokera bukezi n'ogamba ngenda. Waliwo okuba clear you out. Ne bazayo n'empapula z'oku kooti nti bannange ono bamusiba emyaka 3 giweddeko leero ne baddamu ne batunula okakasa. Namuzi n'abeeraawo ya fayiro ne bagiteeka somewhere. You just don't wake up and say ngenda. Kyale ennaku zange 3 ze bansalira ziweddeko. Kati these politicians, some of them, they want to assert a point nti mutulabye. Tukola. And some of them bagala bakibere prolonged basigaze relevance ey'amawulire for the next 3 months. Era mulimu abali awo nga bakola nnyo bireme kuggwa.
kireme kuggwerawo. Because if you are really following on something, you know the procedure, you know the law. Nti omusibe bamuta batya. Ayita mitendera ki? Banange ne woba musiru. Prison Act egamba etya. Okuyingira oyingira otya. Kyokka manzi basobola okuntwala obutwazibwe bati. Okay, mu Uganda basobola. Nogenda bugenzi. Ne bukera ku makya nti Namutebi oliwa. Kwanzija wano paka Kitalya. Otukubira simu Kitalya ng'olina gw'otunyonnyola nti ndi Kitalya. Eyo ogenda gitukako process y'okuba essimu. Ng'oluddeyo. So bwebanga nawe wennyini okimanyi nti omuntu yaba muta. It's either on bail. Mwasabyeko bail. Supreme Court yabagambyeko nti mubatte. Wabiwulirako nga boogera. Ekyo teyakikoonako. Yagamba bugambi abasibe abaliyo abasalirwa mu maleeka ebibonerezo byammwe, then mwe abatalina bakusalirwa files zammwe bakoona ku files so tebakoona ku basibe. So the right procedure yeriwa muze files mu High Court. So kana akadde balooya babadde bayina akadde kano balooya babadde bayina kubanja DPP yanguwo kubanja files zino. Omugezi kyayina okukola nga bali falinga ku Supreme Court. Okay, so si kugenda ku kitongole ky'amakomera kubanja basibe. Just creating relevance. Zawe mbyogera nga bagamba naye akantu ako. Omwana yayinga lugezigezi. Nzera abantu bagamba nafunawo omulimo gwe kati. Bakulu bano gye abali kuwadde emirimu obabuulira amazima. Gubulireko. Mungu tasobola kundyaza amanya yadde. One day. Enkulungo y'essukaali. When my time comes, it's going to come. Nga watali muntu alina busobozi kendeeza yadde ku bulamu bwange eddakiika. Bwe ndigenda Allah agenda kubanga nze naye twalagaana nti awo ŋŋendera. So kati bano bali mu kuzannya cards zaabwe. Mmwe buli wabeerawo ku mawulire najja n'ababriefinga ng'olwo olunaku luyise. Twagenze ne tutula ku kitebe ne banywa caayi nga n'olwo lugenze. Ngatiikinga. Mmwe musigala mulowooza bakola. They are woodwicking you. Kati nabyoka bakoze application ya habeas corpus. Like seriously. Eyo procedure banange ne woba nga okutegerako kutono ejjaddi. You only make that application nga tomanyi muntu wo gyali. Yabuzibwawo tomanyi newe kubira endulu. To produce him alive or dead. Eyo application. Baloya no basiniya. Bewujja nayo. Omumanyi nti ali Kitalya. Otera n'omulambula. Why would you for God's sake make an application for habeas corpus? Atachimanyi njagala ogende ku Google mulekera okusearchinga ko porn, musearchingeko ne bino ebintu. It's simple. Now that having said, I want to use the other minutes for Nganze, who you said. Okay. No discussion ino naye yabaddawo lyose nogi. Kyova atabagamye ensonga nnyingi. Okay, Tutandikirawo. Now, we are all aware nti eggwanga lya America ebimu ku biragiro President Trump byasooka okuyisa byali bikakali nnyo. Ekimu ku byo baganda baffe 390 bagenda kuddizibwa mu ggwanga bali mu process. 93. Ate n'abalala bakyayongerwako. Batandise in process okubaleeta. That being said, ekiri so urgent gye tuli nti batusazeeko obuyambi. Neewuunye eggwanga Uganda. Neewuunye ensi Africa nga as a continent. Okubanga mbabulireko Uganda yemu ku nsi nga mu byobujjanja bituli bubi. Ddala. Wano mu Uganda tetukyalwala kulwawo tukutuka bukutusi. Teri ddagala lya kansa abakazi gye bazaalira bubi, abasikosero babi, abatuberculosis babi, aba COVID kasasiro watakutta ogwa mu taxi. Buli kimu wana Uganda kitusembereza kufa. We are survivors. Bwewangala ataano ng'omanya ku luno ndi muwanguzi. Now, you said ebadde ekola fundings nyingi nnyo. About 500 million plus US dollars. Okitegeera? You said n'ebitongole ebyenjawulo babadde bayina abakozi abagenda mu mitwalo emeka? Mitwalo 3. Mu ggwanga ki? Uganda. So, njagala tutegeere ebitono ennyo. Unemployment is at its best. Olwabo abasaliddwako kuba baba stopping with immediate effect. Now, ne website yawe bagiggalawo. Now, guys, kati tunatulira bayina unemployment issues. Tutunule health yekka. Health sector eyo. Yokka. You said sente zayo ezisinga zibadde zijja mu basirimu. Yeah. Uganda akakadde kamu n'emitwalo 29 balwadde basirimu. On record. It's either you have HIV or you have AIDS.
akakadde kamu. Let me echo this one more time. Akakadde kamu balwadde. Emitwalo 29 kambe esonyiwe. Okay. Oshegera. That is an issue we need to worry about. Tubadde tukyali awo. Tunyonnyola embize wala mpi omuzikiti. Ate embwa yine eri mu malagala. Eryanga mbuzi. Tuberculosis akafuba. Uganda yemu ku nsi mu Africa ezisinga okuba n'endwadde ez'akafuba. Mu Uganda buli lunaku omuntu omu afa olw'akafuba. Golwokuba tobiraba oba tekakulumanga ko tolowooza nti bino tulunyamu. Ensi yonna ekitongole ky'ensi yonna World Health Organization weetuukira okuba ng'enootinga bino. Nkulaga health crisis gye tulimu. COVID-19 nga yakatuvaamu yeegirisanga ekigotta entula. Abantu baafa abayitirivu ennyo. Mu Uganda ebimu ku ssente za USAID bwe zibadde ziraga mu malaria mu kulwanisa omusujja gw'ensiri. I want to go on record. Babadde bagaba obutimba bw'ensiri. Abo mwe bantu mwe bemwanikamu ebijanjalo eyo mu byalo. Bwe mubadde mutwala ku nnyanja ne munnyika mu mazzi. Ne muvuba. Nebira bingi mbadde mu bikozesa ne mubyozesa ebintu. Mwe Bannayuganda ayabalogo obusiru bannange. Oba mu bujjawa. Kyokka nga bakozesa obutitimbe bwa ssente okugula ebintu ebyo. Nkwongera ebimu ku USAID byebadde. Mu Uganda abakazi babadde nga bakwatako akasente akatono ne bateeka ku bakazi abali embuto babayambeko. Abantu 13 mu ggwanga Uganda buli lunaku gasawudde mukazi na musajja bafa nga bafudde omusujja gw'ensiri. Ng'omusujja gw'ensiri guleetera ebintu bingi obubirabiro obubaliraanye amazzi gali sitaga n'ebirala nga bwe mwabisoma mu P3 atasoma kati ofizi wonze sinze yamuli atomanja. Bazadde bo tebaatuukiriza buvunaanyizibwa. Now USAID ng'ebyo byonna ebadde egezaako nga yayingira ne mu engagement ekye bagamba rural community development. Nga bagaba ebyalaani n'ebintu ebirala. Okumanya gavumenti eno mbi. Ebitongole bya gavumenti ebisinga biri mu kompyuta za USAID. Ng'ate ebitongole bya gavumenti. Era nze omanyiza nze ndi so observant. Oyingira mu kitongole nga kya gavumenti. Nenga kirina kompyuta ya USAID. Ne budget allocation. Abantu abagenda mu USAID ebintu ebirina okugenda eyo mu masomero ga wansi eyo mu bankusere mu bawejjere nga kitongole public offices nga kitongole kyonna kirina kompyuta za USAID. Abo be bantu bemutuweereza. Kitegeeza babadde beesakira. Agenda olaba kinaaseke agambe naye kana akantu bingi sigenda mmenya mannya zenje nzimanyi naye nga nzimanyi mu bitongole ebisukkiridde nga bayina kyotozirabanga ko kyagala okuŋŋamba. Nizali badde amasomero tegayina computers zimala kusomesa abaana nga bakulu computer baziweereza ne basaba ne ku budget ne ziyita mu koota ne baba wa ssente ne bagamba oli najja n'abawa ddiiru nze nga muzisabye mumpeeko half nze mbaleetereza USAID ne za USAID zazze empitirivu nagalayira ekijja mwena mujja kuba ne computer n'atuukiriza mulungi nnyo akasente ne bamuwa. Jukira USAID webe kuwa ekintu kyayo excuse me bajja bakirambye kiba branded n'obupande bwabwe ate bateekako ka sticker kazibu kukujja oba babiwandiisaako kiwaliwo ebyo bayisaamu bwe biti ng'otuuka mu bitongole bya gavumenti ebimu neetegerezenga nnyo desktops zaabwe naddala ddeero bagaba nnyo ddeero. I'm very observant. Neewuunya okuba nga tetunnafunayo report tabameruka na lukiiko tabameruka nga luva Ministry of Health to come and address these gaps. Zigenda ku kifayingibwa zitya. Like it or not, we have a health crisis. Kati nti ebisigende byonna byandisosa ne bisooka ntubiteekako katono hanging. That crisis nsobola okugidya azinokola ki nabadde kawempe juzi nentunuulira abakyala abazaala ddwaliro lya gavumenti naye okaabira wali amaziga kati eyo yeggwanga okaaba amaziga kyokka nga buli ddakiika waliwo abayingira kati ate ebyo bimukaabyo byakajjanja ebyo omanyi waliwo okukaaba n'okuwoowoola kati temunnatuuka ku level wetumwe mulina kuba naye wetulaga naye nze nali nsuubira USAID bamaze okujjamu ssente zaayo nali nsuubira minisita w'ebyobulamu okujja abeere honest eri bannayuganda addressing eggwanga because like it or not Uganda yezimu ku nsi nga tulirayinga nnyo ku donations. These are facts tetukyasobola birimba tubaddewo ku lwa buyambi bugabirizi ekisinga ate okunnuma Uganda lyerimu ku nsi lyakusatu mu
hosting ba refugees. Tuina ba refugees akakadde kamu mu emitwalo aga. Kyokka tefe tusaba obuyambi. Very useless. Tuyimiride okulwa obuyambi. Refugees are more comfortable in our country than us. Omanyi Trump kyali mukola okuliza ba illegal migrants and nibichi ali mu kugamba nti the citizens of this country should benefit nyo okusinga bana abajja mu abajja ne mutuyonka. Kiruma timuwe basiza ninamu abange. Nate wo kitegerera mu perspective y'omukulembeze ali mu kutaasa ensi ye. Olabira ddala nga musajja mutuufu 10 ku kinnaakyo. Yes, kigenda mukuba kubanga ekimu ekyafula America super power kugaba buyambi. Kijja mukuba in the wrong run. But banansi bagenda benefitinga. Yes. Kwa Uganda yokayoka babaziza abantu 390 egy'emirimu waliwo agenda okukola. Abe Tanzania nejjo babalinyisizaako ennyonyi 36 abalala bakyajja. Bagenda kubayiwa. It is high time you guys abeefula nti mwe byensi byammwe tebibakwatako. If you are not concerned about the governance of this country, gye muddukira ababalaze nti tebabaagala. Trump yabagambye ne bana abaddukirayo okusomerayo obusomezi baveeyo. Mugende. Eggwanga lyammwe lisobola okuzimba ebyenjigiriza ebirungi. Be concerned. Naffe. Lwaki Namutebi talina mulimu up to date? It should be a question. Ng'ate yasoma ebitabo bya birina. Yes. Todduka buddusi. Njana kawangangu kagende USA. It is a high time. Olaba ensi yonna teri nsi egenda kulaakulana nga tegenze mu kye bayita industrialization. Teriyo. Ebyo tebakulimbanga. Mu nsi yonna revolution wemala okuggwa. Nga olaba za French Revolution n'ensi zonna ekikuza ensi bagita industrialization kuzimba amakolero ne gasituka. Kuba kolero lirimu eritandikirwako libana abakozi 100. Naye ate kati wano n'abagazimbye emiranga nga mingi mwana bamuwe 15 olunaku. Kakati Uganda waliwo kye bagamba kati no gokyali kubabawe 15 nze mmanyika abachina abajja muno nga basibe ne bakola emirimu muno. It is only in Uganda nti osanga omuchina nga ina edda twaberanga ku bujji stalls ezo notekako obugatto bwoyiye. Kati osanga omuchina nga atambuza amabinika ganaga keto pacos. Gende kansanga olabe ekiri eyo. Babayita baki abali awo? Bannange. So, guys, nze newunya nti neba opposition lwakuba nti Uganda opposition is all about positions. Singa tubadde tulina abakulembeze nga bali concerned about the health sector. Kwa bannange ebyobulamu ffena kwe tuli. Nabuddemu kiyegaawo. Naye era teweefiiringa. Nkangamba naye ekikyanumyemu. Nenga mwana andogala ikakati atandise ofuna capital. Ne kati capital yamuweddemu kenzizeemu okukyakala bwenti. So kati you said wali osuubira okuba nti oluvannyuma lw'okucrosinga bino Ministry of Health ejja kuvaayo. Jenny Rusachenge si akyagikulira. Gap zino ezizze. One, we need to acknowledge the gap weziri. Ne informinga ne gwanga. How we are going to do ABCD. Nze nazeemu okulanga ndaba ekiwandiiko ekisaasaana mbu Taso tebakyayina ddagala baggalawo. Nenga kakati bannange ebitabo. Bamaama bataata bakojja baganda baffe. Ebitayo. Mu wiiki 3 nga bakagalawo Taso ne gwe. Taso yagwesezza eddagala mu wiiki 3. Naye mukama alogali ne gwanga yetaga. Waliwo omwana yakoze akantu ku TikTok okwo. Yagambye nti eggwanga Uganda bannasayansi betulina mutugasizaako ddi nga n'emyaka gyonna USAID gyetuweeredde obuyambi temusobodde kukoppa na kuduplicatinga ARVs. No, nakirabye oyo yabadde Tata Chimbo. Tata Chimbo nakirowozezaako nga he made his point in a comic manner. However, just to enlighten him okumubangulamuuko akatono. Tata Chimbo bannasayansi baawana e Uganda ng'eggwanga. We are not yet at that level. Esobola okwanalizinga biki ebiri mu ddagala lino ne tubikola. Vicky nga tuli beebufu. Bannayuganda bakoleyo panado bamukuwo n'omumira. Nga Munnayuganda yamukoze yinza omumira nga neebuusabuusa. Okitegeera? We are not yet. Naye kati agenda maaso. Tulina National Drug Authority. Medical Drug Authority. Tetunatuuka ku ssa. Nina abasibuka wali entebe abagenda buli lunaku mu bibira ne bakola research. Tetunatuuka ku ssa. Research gwe bakola results ziriwa. Bannayuganda abasoma sciences nayo kane sizituulamu kuba Tata Chimbo wayandibadde nanga antwaliddemu. Bano bannasayansi be twasoma nabo bayiga kucupula oyiro wa mmotoka. Bakugu nnyo mu kuteeka balubu mu mataala.
Already netaala siri abwe ne bone bateekamu balo. There is no science that is taught here in Uganda to that level. Abana ndaba abana basiba basima bangamba basoma ebyokuvuga ennyonyi bagenda vuga matama. Ndaba ne bano ba elevators bana abekatwe abakola aba elevating like ebintu electronics owebbeyi ow'amaanyi tebaba empowering government tefaayo. We are not yet at that level. Honestly speaking, Tata Chimbo, you made your point. Naye we are not yet there. Uganda is a third world country. It's always good to know where you stand as a country and then ask the right questions. Okay. That question, yes, in truth, but not in Uganda. Walala. Singa England yebadde tekola ddagala, it makes sense. We don't have the capital, the muscle, that we cannot pull that off. Njagala tunye budget allocation ey'eggwanga Uganda. Njagala tunye machinery w'eggwanga Uganda. Okimanyi mulimu abantu abamanyi nti Uganda kalinga kabira district. Nga tebagibalanga ggwanga ddamba. We are not yet there. Developments nyingi nnyo Vicky mulekera okubeera excitable. He asked a right question to the wrong country. Era teryasobola mu addressing. Era bagenda omukolako assessment. Bagenda kuba the regular people. Because abantu abamanyi ngo you do research. Okay, kati Uganda erazeewa oluvannyuma lwa bino byonna tugenda kukola tutya because kati Taso bwe bagamba nti eddagala lyagiweddeko abalwadde ba Silimu bo bakyaliwo era abadde bamira eddagala lino bagenda kusisinkana challenges nyingi bafe Silimu agenda kweyongera nnyo ekyokubiri we can agree tugenda kwongera okuziika agenda kweyongera nga letusuubira abadde agenda kendera nti abantu bafunye okutya anti abana tebamugaana kwegatta era bakyamutambuza kigenda kuba rampant. Era kati okugwa mu Silimu agenda kubanga we South Africa nti akubuuza akuna kubuuzaako oli bulungi badde nzize. But what I want to conclude with or to put clear, this comes back to poor governance. Ensi eteetegese Uganda buli kimu kitugwira bugwizi. Ensi zonna ziwabawo ne kibayita exit strategy. Tukifulumamu tutya nga tukiguddemu. Okitegeera, we don't have all that. Yeah. So it comes back to poor governance, poor budgeting, poor planning, and everything is wrong with the governance. Mpaka nga mugambye nti politics bibakwatako. Policies embi byebino byemulaba. Okay. Ffe tebatwagala yadde tuwa obwakirina mu maoffice kubanga ffe tugenda questioninga. Mujja kubuuza. Buli ddwaliro eddene weeriri wosala ekkubo waliwo kiriniki ennene. Nnyini abeera nda director wa ddwaliro. Uganda. Wano eddagala nno lyosabye mu ddwaliro eddene teririiwo naye kiriniki erina amadagala gonna ku bbeeyi powa. Kumbe ogenda otuukayo bbeeyi powa nga lyomanyi erina okubeera panado w'2,200 wa 1,500. So that and more bikyagenda mu maaso. Okay. But bannayuganda tetugwa mu ssuubi. Akadde. I employ you okusigala nga muri resilient. Okay. Tulemeremu. Tusomesa abaana okwagala ensi yaabwe, okwagala abantu baabwe. This is all we have. Uganda is all we have. Nze ndi omu ku bannaku nga sina gyendaga. Okay. So ebintu ebimu wemba mbyogerako it is because amazima nze sina gyendaga. Uganda is all I have. Uganda is all I will ever have. So wemba nkunyiziza if I've offended you bikati yasinga ontereeza. Ate nze bwe baba ntereeza tebanvuma. Bannyonnyola bunnyo oli kimbejjo yawukamuko. Onawasika. Olina kunnyinnyonnyola. Abasajja abamu nga bannyonnyoza mpi maka. Wonnyinyonnyola n'olaba nga sitegedde. N'ensonyiwa. Nnyonnyolako nnyoko. Totonnemerako. Banyanze bwentyo bwe natondebwa ndeka. Kyonganye mulimu byeŋŋaano otegeera. Si buli kye bakusaba obawa. Mulimu byeŋŋaano otegeera ne ŋŋamba deliberate ekyo sigenda kitegeera. Okay. Nga tufundikira kyembadde nerabidde okubuuza wali debate yeno yeetaagisa ekavule ku bannakawempe North. It's going to justify ekisooka genda ku exposing abavubuka abamu nti balina obunafu. Kiyinza okuba kirungi naye ate olaba omuntu omuteeka ku stand nti oze ku debatinga nga takikolangako abamu n'ebigambo bigenda kwesiba. Omanyi waliwo ebintu biringa 3 mu nsi nga bitiika. Tuyina fear, flight, okutya. Teri muntu atatya kibuuzo. Because oba tomanyi kigenda kubuuzibwa. Mpozi nga wabikopye. Olaba ne professor n'omuwa olupapula wa P7. Alutya.
Kiki akiriko okitegeera abantu abasinga tugwa job interviews not because we are not qualified newe bagamba ojja mu interview kirezi era ng'oyagala okukoga sula application bakuyite wayitira osoba ogimaze obeerawo nga evo baweeraliikirira kiki kyensuubirayo fiye ey'okubiri kyekintu ekibaluse nga kivudde waggulu ekigwa like a bullet or anything ennyonyi egudde kino bwatuka kitiisa era oddabuzi neweekuŋŋaanya death kwe kufa buli we bakubikira ekizonwi nakyo kuba essekeka abaani woba obadde oyimiridde otuulamu n'okola oti osiriikiriramu eyokuna public audience abantu 100 batono nnyo asobola otuula wano nayo n'abafeesinga n'ababeeramu eddakiika webalokakasa nti bizibu bitako mu paaka bakugamba ogenda kwogera n'abaana abavuzi ba taxi nga bakuŋŋaanye bali abo bagakwegese era nze awo njagala okutumira ku mukadde wange ate nga mukama wange Sekindi Mugenyi Rashid ye chairman of Uganda yaŋŋambye Namutebi jangu otuyambeko wano jangu yampise era olwairo woba ontunuulira I am one of the legal brains of Uganda. Okay. Yes, mu butongole nkyali mu process here and there n'ebirala tugezaako kale Taso Namutebi sirowooza nti it's a good move. It's not a good move. Otunuulira Alex Wemba omutunuze wali ne Umaru waliwo yaze mu kooti nene bweti eringa manyize jjange yayina kooti nga baziyita nkayanira bibanja akola ati nekoleti suti za kawunda kiyinza okujjamu abantu ate abandi badde abalungi ne batya muyinza odemoralizing abantu you might shatter people and people mu audience like mu bafans baabwe oba mu ba voters baabwe ne mbalabisa bulala nnyo nti gundi ono gwe tubadde tugenda okugira akaluluke ne kafa lwekyo ekituufu kyandibadde nti teyandibadde public debate bandi bayingize ewantu ne babagamba express yourself bo ne bava ne babuulira abantu ebibadde mu debate ekyo eyo singa yabadde process nandigambye kako kapya ne wallahi bagenda kutta abaana nalaba Joe Biden ne Trump Joe Biden ye kennyini ebintu ne bimusuukako kyokka nga yali mu buyinza olaba omuntu ateegattangako bwe yeegatta n'omwana olina kyokoze ayinza omala emyaka nga tazzeemu kwegatta oba mumazeemu amaanyi okitegeera so n'endeeta y'ebintu nkulu kyobola mu Buganda we tuba tuzina twesiba ebisenso oleme kulaba mu waatwa guli tetuzina bino ebisenso si bye biba bizina otongole wafa ni muzukulu wa Kabonga ndamushipisuma bless tubatadde